Empaka za Buganda Miss Tourism zakomekerezebwa omwezi oguwedde nga muno abaazitabamu baafuna ebirabo by'enjawulo era ng'omuwanguzi eri Munnabululi Joan Nambaziira eyawangula emmotoka ate Miss Popularity 2025-2026 yawangula ettaka. Navubya Vanessa yava mu ssaza Busujju eyawangula ekyokulondebwa abantu abangi oba kiyite Miss Popularity 2025-2026 alambuziddwa ettaka mu bitundu by'e Kyaggwe ku mwalo essimu estate ya Katusireke View era nga wakulambuzibwa n'ettaka eddala eriri mu bitundu by'e Mawokota alondeko ly'anaaba asiimye olwaweebwa ekyapa kyalyo. Miss Popularity 2025-2026 bw'amaze okulambuzibwa ettaka lino asanyukidde kampuni eno okutuukiriza bye yasuubiza era ne yeebaza n'Obwakabaka okutandikawo empaka zino abaana ab'obuwala ze bafunyeemu. Neebaza nnyo aba Buganda, mostly aba Buganda Heritage and Tourism Board, ko singa zino empaka tezitegekebwa singa saasobola kuwangula era nsiimira ddala kye bakola era neebaza ne Amright Investments okutuukiriza ekisuubizo kyabwe kye bansuubiza ne bantuusa ku kino okubeera nga ku myaka emitonga gye ndiko ndi land owner. Maama wa Navubya Vanessa nga ye Kawuma Namwoya yeebazizza Obwakabaka okuyita mu kitongole ki BHTB okutegeka empaka zino eziyambye abaana baabwe okusobola okuwangula. Nnyo Obwakabaka bwa Buganda okutuleetera ekintu nga kino okusobola abaana baffe okwetabamu ne batuuka okuwangula. Bannaye bazadde bannange mbakubiriza temutulira mikisa gy'abaana. Omwana bw'abanga gyali bannaye muleete abaana basobole okwetaba mu mpaka zino. Akulira kampuni y'ettaka ya Amright Real Estate Engineer Amiru Bala agamba batuukiriza kye beeyama era omuwanguzi asize bamuwa ettaka eriri mu kifo ekirungi kumpi n'amazzi era ng'emu ku estate oluguudo lwazo lwakubbulwamu erinnya lya Nalulungi ono. Tumuwadde ettaka era ettaka lino tulimiddemu essaawa eno. Ettaka lino liweza desimolo eziwera 13 n'ekitundu that means zisukka ne mu 5 ku 10 asobola okukolawo ekintu kyonna n'ogaba amaka asobola okugazimbawo n'abeera wano n'awummulira ku mazzi era ng'abagagga bwe babeera. Kale kwegamba njagala okukubiriza abantu bajje mu Amright kubanga estate nnungi nnyo ani atayagala kulinaana mulungi. Akulira kampuni y'ettaka ya Amright Real Estate Engineer Amiru Bala agamba batuukiriza kye beeyama era omuwanguzi asize bamuwa ettaka eriri mu kifo ekirungi kumpi n'amazzi era ng'emu ku estate oluguudo lwazo lwakubbulwamu erinnya lya Nalulungi ono. Omukuumaddamula asiiba atugamba tubeere beerufu tutuuse ku kifo kino ate era bwe tunava ntujjagenda ne Mawokota. Family ya Miss Tourism ne Miss Tourism, Miss Popularity we banaalonda we tugenda okugenda naye nze mu kulaba okwange ekifo kino kina potential y'amaanyi okukula. Obwakabaka busiba butukubiriza naddala abavubuka okukola ennyo. Toyinza kukola watali ttaka. Ettaka ye nnyaffe. Tone Kitenda, BBS Telefina, Gambuuze.